gyebaleko gyonna gye mutussaako engalo baganda bange gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Omumbejja Aisha Nassolo nze mbabuuzaako mbaniriza nate ku channel eno kwembaweera amawulire ate agagenda mu maaso mu ggwanga lyonna Uganda sakati n'amawanga agatwetoolodde era nga ne leero ntuuse okulabika nga nkuweereza wabula nga sinnatandika ngenda kusaba gwe atanasubscribe nga bambi osubscribinge okwateko naawe kadde nsobole okubeera nga buli mawulire gonna gonna genfulumya obutereevu gatuukirawo mu notification zo ate naawe n'omanya ebigenda mu maaso mu nsi. Obutamala budde kantandikire mu ggwanga ate wali erya Bungereza eyabadde Minister of Health ng'ono abadde ayitibwa omukulu Matt Hancock. Ono we yakwatiddwa lubona mu bwenzi n'oluvannyuma n'alekulira. Ono oluvannyuma lw'okumwekengera baali bamutega CCTV camera mu ofiisi ye era nga obwenzi abadde abukola n'ono omuyambi oba muyite sekuritale we omukyala Jenna. Kyokka ng'ekyewuunyisa ababiri bano bonna babadde bafumbo. Omukyala mufumbo era ayina abaana 3 mu bufumbo bwe ate n'ono omwami Matt Hancock naye musajja mufumbo era naye ayina abaana 3 balambirira. Bino eno olwafulumye ebifaananyi ne bibuna emitimbagano ebigambo byatandikidde ddala okuyitingana ssaako n'okubateekako akazito omwami ono nga bamusaba alekulire olw'ensonga nti ekikolwa ekyo kye yabadde akoze ebyo ebifaananyi bye baakwata baabikwata nga anywegera omuyambi bwe nga naye w'obalabaawo ng'ali bbizi anywegera sekuritale we ate ng'ago amateeka gaali ekyo kye baali bakola kyali kimenya amateeka ga COVID-19. Omwami ono yennyini ge yeeteerayiwo okuba nkugambye nti nno Minister of Health so y'omu ku babaga amateeka social distance simanga tolina kubeera nga ogwa mu kifo omuntu gwe nga temuva mu nnyumba y'emu oba nga mwenywegera n'ebiringa ebyo. Amateeka ago omukulu oyo ye yali yagabaga mu ggwanga erya Bungereza wabula kyakubye abantu bangi encukwe ate ye kennyini we yeemenyedde amateeka ge yateekawo omwami oyo Matt Hancock. Kale n'olwekyo ebyaddiridde be bantu okubeera nga ate bamuteekako akazito alekulire ekifo ekyo ekya Minister of Health. Era bw'atyo Prime Minister wa Bungereza omukulu Boris Johnson oyo Ssaabaminisita bino eno olwamugwa mu matu yavaayo n'ategeeza abantu nga omukulu ono we yazze ne yeetonda sakate n'okwetondera ensi yonna era nga yagamba nti ekyo kyabadde kimala ekyokubeera nga bamukaka alekulire tekyetaagisa wabula abantu alinga ate yayongedde okubeera nga ate abakomamu 10 muliro bo bakiganye ne bagamba nedda omuntu kennyini yeeteereddewo amateeka ate abeera atya nga y'omu kubasookera ddala okugamenya. So akazito olwayitiridde omukulu ono kwe kuvayo n'awandiika ebbaluwa ng'alekulira ofiisi eyo ey'obwa Minister of Health era wetwogerera munnaye ofiisi eyo yagisuddewo ate nadde no mu backbenchers nga yasigaddewo mu parliament naye ate kati takyali mu bali ba minisita babeerera ddala ku front yazze mu bano ba backbenchers so byate ebigenda mu maaso mu Bungereza wabula nga sisuubira nti bino mawanga gaffe wano aga Africa bisobokera ddala oli bamukwata nga ayina kyakoze bamukwatidde mu buli bw'enguzi mu biki ebintu ne babigiraagirawo ne babizingazingira okukakana ng'asigaliddeyo ddala mu kifo kye wabula mawanga agamu agakulaakulana they don't tolerate nonsense we bakukwatira mu nsobi olina okubeera nga ate ofuna ekibonerezo ekikugwanira kati ng'omwami ono ekintu kye babadde basinga okubeera nga bamunenya mu mbeera eno si kubeera nga bamukwatidde mu bwenzi wabula ensonga enkulu eyabadde ekulembera mu byonna kumenya amateeka ga COVID-19 ate nga ye kennyini ye yagateekawo so nno munnange byebyo bigenda mu maaso eruuyi eyo mu Bungereza abantu okweterawo amateeka ate bo bennyini ne bagemenyera wabula nga ebyo tubitadde ku bbali ate tudda ku mukulu ono Eddie Kenzo Sango eyo tuba tumutegerera ddala bulungi teri atamumanyi n'omuto eyakazaalibwa ono munnange kinajjukirwa nti yali mukwano ne Rema Namakula ffenna gwe tumanyi obulungi ng'essaawa eno ono mukyala Dr. Sebunya Hamza wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna omukyalo oyo Rema ng'afumbiddwa omukulu ono yatandika okubeera
nga ate ateekebwako akazito ye gwe owasadde okola otya owasadde nga mumanyi munnange abantu era batandika okubeera nga ate bamusibako abakyala ab'enjawulo wuuyo bamusibyeko Lydia Jasmine Spice Diana Pia Pounds n'abalala ne wano jojjuzi baali bamusibyeko omukyala oyo Linda Dane mubijjukira bulungi nnyo akatambi we katambulanga beeweeweeta munaye bo ne bagamba nti mbadde mmugumya ku by'omupiira nti bambi ttiimu ye yaluuzinze kale nno mbadde mmugumya so babadde nga bamusibako abakyala bangi wabula nga ku bonna nga tewali nnyo ku bayinza sinzira gamba nti kati katumulippeko ng'engambo ziyitingana naye ng'ate omukulu ono Eddy Kenzo yagamba ebyo si bituufu era akazito kabeeredde ddala k'amaanyi nga mu interview ezimu ze bamukolako bamubuuza nti naye bannange gw'ofuna ddi ate omufumbi w'ettooke wabula nga yagamba anze ebyokuwasa si byendiko wabula emabegako yavaayo n'agamba nti ajja kuwasa naye ate omukyala gw'ajja okuwasa sitajja kuba Munnayuganda era n'agamba nti omukyala oyo either ajja kuba ava Ethiopia oba Rwanda laba ate ebifaananyi bitandika okubeera nga biyitingana kino nno kyava ku mukyala ono ayitibwa Zahara Toto yavaayo n'ategeeza eggwanga mumanyi oyo akola olugambo ti bannange Eddy Kenzo twamulengedde tuba tukyali awo ne pasita waffe ono ffenna gwe twagala ennyo ayitibwa Mondo Mugisha naye n'avaayo n'akola statement n'agamba nti tunakijjukira nti ono omukulu tali mu ggwanga essaawa eno wabula yavaayo emabegako n'agamba nja kukomawo mu Uganda naye nga kintu kimu ekindeese embaga ya Kenzo so tuba tukyali awo ebifaananyi bitandise okuyitingana nga Kenzo munnaye alina ekyana kiwala ekyatukula okufaako obufi kale nno munnange ba social media in-laws bro ne babikoncludinga nti Kenzo alabika bannaye nno yafunye omufumbi w'ettooke wabula nga kigambibwa nti bannayagala kubeera nga ate babiteeka mu public baagala kusooka kubeera nga ate bakifuula official wekinaafuuka official then ate omukyala Kenzo abeere nga amubanjulira mu butongole so bannange tukakkane tube bakakkamu essaawa yonna omukyala bajja kumutwanjulira naye nga yoyo nga omulaba mu bifaananyi mukyala yakatukulira ddala wabula nga eby'omuyimbi Eddy Kenzo tukyabitadde ku bbali katutunuleko ate mu nsonga z'omukyalo ono Stella Nyanzi ono yakawaŋŋamudde we yavuddeyo ati wali ku page n'apostinga ebifaananyi by'abantu abali obwereere nga bali ku biiki munnange bonna bagalamiriza era bw'atyo n'ateekako ebigambo bino yesterday I ticked an entry that has been on my bucket list for many years. I went to a nude beach at Hidden Sea. It was very liberating for me to participate in naturalism. My conservative ideas about the naked human body quickly evaporated into thin air. Social nudity is normal in this space. Parents are naked around their children. Adults are naked together. Lovers also come to get naked in peace. People come to the beach, throw off their clothes, wear some sun lotion, stand upright, and then walk in the sun to the sea for a swim or a splash in the water. I had my eyes full after hours of staring at naked humans, freely going about their business. Known as free copper culture, this long-term practice translates into English as free body culture. Mu bracket natekamu FKK. My friend Mwali natekawo mom calls it EFF Kaka. Different people of all ages, colors, shapes and genders are naked together on the beach and there is no police running to catch them. It is interesting how nudity is not sexual or sexualized here. Bye byonna ebyabadde ebigambo by'omukyalo ono Stella Nyanzi we yapostinze ebifaananyi by'abantu abali obwerere nga bali ku beach era bw'atyo n'agamba nti era ate munnange yasobodde okugendako mu kifo ekyo ekibadde ku lisiti ye okumalira ddala emyaka egiwera. Beach eyo abantu babeera free bajjamu engoye buli omu n'abeera awo basajja bakazi baana biki abazadde babeera bali bwerere mu maaso g'abaana baabwe era nga bo tebakirinaamu buzibu yadde n'akatono era n'akomekereza ng'agamba poliisi tebeerawaawo nti ate gwoboona ali bwerere mukwate ekola etya so munange yeeyo beach bebo abantu be yabadde asobodde okubeera ng'ate abatupositingira sigenda sobola kubeera ng'ate mbikuteerawo ebifaananyi olw'ensonga nti channel yaffe ate eyinza okufuna obuzibu wabula abantu bavuddeyo abasinga obungi nga bamunenya ku kino kye yakoze era mu comments ezimu ze nabadde mpitamu omuntu omu yagambye nti page ye baagihakinze wabula nga sisuubira
abamu bagambye nti munaye peegi y'omukyalo ono balayika bagihakinze wabula nga abasinga obungi beewunyisizza wabula abamu nga baate munnange beegomba kubeera nga nabo batuukako ku bbiici eno bagamba nti bannange tulagirire bbiici eyo gyeri naffe tugendeyo byebyo nno munnange ate ebigenda mu maaso wabula ng'eyo tuvuddeyo ku nsonga z'omukyalo ono Stella Nyanzi ebyo munnaye ate ye byasobodde okubeera ng'akola olunaku olwaleero omuwala gwe tumanyi obulungi Muna ne Derrick ono babaviiriddeyo bubi nnyo ne babatabukira ng'era yabaviiriddeyo si mulala yo ne yeeyita pulezidenti w'Abakadaama ng'ate naye yeeyita Ssekadaama omukulu oyo Calvin Kayanja ono yavuddeyo wali nga bamukolako interview ng'avumirira mwana muwala ono Muna ebintu byakola ennaku zino era ng'agamba nti ono yafuuka musege ebintu byakola tebikyategeerekeka bano abavubuka beyessaako bayaaye bagenda kumufunisa olubuto bamulekaawo abavubuka tebalina mirimu tebakola kye baliwo okubeera ng'ate bakola kwe kweyerusa yavulumiridde nnyo mwana muwala ono Muna era n'amugamba senga abadde asobola yandibadde akwata ekkubo n'addayo e Saudi Arabia kubanga bino byakola tebirina gye bimutwala yayogedde ebigambo bingi nga wamubuulirira waakola atya wabula nze kyemanyi nti award to a wise is enough ate n'ekirala nga tuvudde ku ebyo buli omu amanye engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe osanga omuwala ono Muna alina ye ate byeyagalira okubeera ng'ate nga ye byayagala bye bimunyumira wabula ate wotunako ne mu nsonga Alvin Kayanja ze yabadde ayogerako ba Calvin Kayanja ate ogenda okulaba nga mulimu munnange ebituufu wabula nga wetugamba nti eat the meat and throw the bones so naawe yasobodde okubeera nga olaba interview eyo ansuubire munnange olina kye wayizeemu sigenda sobola kubeera nga mbalaga vidiyo eyo lwa nsonga eriko copyright naye nga omukulu ono Calvin Kayanja yayogedde bingi ddala yanaakomekereza ng'amugamba nti ye munnange amugambako bugambi tamuwala na tamulinaako buzibu wabula amugambako nga muganda we nga mukwano gwe ng'omuntu yenna ate munnange akola ki amwagaliza naye nga geego amawulire agagenze maaso n'okubeera ng'ate gatuukawo mubadde bawuliriza balungi mwebale nnyo mwebalire ddala basaba mwekuumireko kubanga amawulire amalala gakyajja mangi nnyo nnyini ddala era okugafuna ngenda kusaba obeere ng'ate oteekako akadde osobole okubeera ng'ate nagwo togasubwa ngenda kusaba likinga vidiyo eno musule bulungi mweraba